Nze Nalongo Tindiwe Gigoreti mukyala matovu. Nafumbirwa mu 2017 nenzaala abaana bano nga 9 ogw'omusanvu 2018. Omuwala ono ye Babirye Kisa Mapeera yalina kilo 3. Omulenzi ono ye Kato Tendo Entebe yalina kilo 2.8. Twadde awaka nga abaana balungi paka ku weeks 6 lwengemu ogusooka. Bwengemu ogusooka mutabani wange n'alwala ne batuwa n'ekitanda kuba bamuteerako ne oxygen. Ku kitanda eyo omusawo gye yaŋŋambira nti omwana ayina Nalubiri ye sikoseero n'aba nti yafuna n'obulwadde bwa meningitis yeesika ku ekyo ekitanda. Bwe tuvaayo omusawo n'atugamba tandika okumuwa eddagala. Ne tutandika okumuwa eddagala lye bayita hydroxyurea, eddala baliyita folic acid n'eddala baliyita pain V. Lye mbadde nfuna emulago. Eddagala lino wabadde alimira era omusaayi gubadde gumuggwamu. Ku myezi 6 ne nfuna ekitanda ekyasooka ng'afunye omusujja ogutaggwa. Ku kitanda ekyo ne bamuweerayo omusaayi. Bamuweerayo omusaayi, omwana ono tasobodde kutuula paka nakati. Tulina omwaka gumu n'emyezi 3. Naye buli wabanga agenda okutuula nga tulwala nga bamusaako omusaayi. Omusaayi guno gutwala obudde okumanyiira omubiri. Ng'ennaku z'omwezi nga 7 Oktoba era omwaka guno baddamu ne bamusaako omusaayi ogusembyeyo. Omusawo kyava yampabula n'aŋŋamba noonye ebuyindi basobola okumujjanjaba ne bajjamu obusomyo bw'ono ne babuwoono. Bwe nakola tesiti ng'ono amaakinga okuwoona obusomyo. Tesiti zaafuluma. Omusawo n'aŋŋamba kijja kuntwalako obukadde 2 eza Uganda ye $5,000 okuwa omwana ono obujjanjabi. Nzija gye muli nga mbasaba buyambi okujjanjaba omwana wange. Omwana wange ono obulamu bwakatandika, tulina omwaka gumu n'emyezi 3. Nkakasa nti bw'anaaba ajjanjabiddwa ajja kuba bulungi era ajja kuwonera ddala. Enamba yange eri 0772969959. Mu Luzungu ye 0772 96 99 59. Waridi eri 0757 63 42 42. 0757 63 42. Nyongera obbakubiriza abazadde yonna gye muli bannange mukebere sikoseera bagenda okufumbirwa musobole okuzaala abaana abalamu. Bw'okizuula nga munna alina obutaffaali obuleeta sikoseero temuzaala baana kubanga omwana omulwadde aba teyeeyagala mu bulamu buno. Neeyanziza nnyo neeyanzenge.